This is from Kitalo in the danger. Osibye yotya omulungi wange omwagalwa tera wasoze yotya gwe nahe yakava mu buliri kansubira nti olimalira disana nyongera okwebaza ko jona gyotusako engalo omulungi wange omwagalwa abeera fifije okubanga temunage akuweereza wewawa amawulire g'empise nago gannako fena twakitegedde nti bawo omukyala Zella omukulu amanyiddwa nga James yavudde mu bulamu bw'ensi eno taata w'abaana yassa babiri bano bagenda maaso okubanga temunage batandika ensonga z'omuhabatina eyo mu myaka ja 2000 nga zitutandika ekyasaawe ekye2000 awo ali 2000s era nga n'embaga bagenda maaso kubanga tebagikwasaganya bulungi nyonyini ddala basooka okufunayo omwana awomu bw'atyo ow'obuwala muwala wa Zella omukulu omwami ono wafiiridde amulese n'abaana basatu wabula munange wakati awo ebintu tebyatambula bulungi byajjamu zigoolo ne bagenda maaso kubanga tebafunamuko obutakkaanya ne baawukanamuko awo omukyala we yagenda maaso kubanga asisinkana omukulu amanyiddwa nga Big Aya omuyimbi gwe tumanyi obulungi wabula nga ate amawulire gano we gatuukidde ag'omukulu n'okuva mu bulamu bw'ensi eno Big Aya yabadde agenda maaso okubaako emirimu gye gyakakkalabya ng'era omuyimbi ng'ekivvulo kikoze kikutteko faya eyo ejjukira buli jjalaajana nti yakosebwa omuggalo naye nga bannayuganda we bamusuubiza nti ne bw'anaakola atya Obuccupa bajja kukola ki kubumukuba ekivvulu kye ekisookedde ddala bagenze maaso okuba nga ate munange bamuwuuba Obuccupa ng'era bw'okola ki bw'olengera awo tebyamutambulidde bulungi musajja atuje yakoledde naye yakyalemeddeko agamba nti newe munankuba newe munaakola mutya nina okuba nga ate nkola ki mbafa bakula omuziki mwagala temwagala ate nga yabasuubiza ne festival so abamusuubiza Obuccupa nabo bagamba nti tetujja kuba nga ate tussa mukono naye nga ebyabaddeeyo bw'atyo bwe yabadde sayidi eyo ate munanga awo amawulire nago negagenda maaso okuba nga gayingiramu esayidi eno nti musanji we akoze ki avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga ennaku ezize ziyita Zella zenga atunyonyola ku mbeera ya bba era nga atuuka n'opostinga kawo ku kifaananyi n'atulaga nti omwami tali mu mbeera nnungi weewaawo yamala n'akijjayo bw'atyo n'ategeeza nti abafamire ensonga eyo tebajjagadde ey'okuba nga ateekayo ebifaananyi bya bba ku mbeera gyakola ki gyalimu wabula nga maama omuzadde ng'ate olaba nti abaana bo taata agenda kuva mu bulamu bw'ensi eno kikulumamu era nga yagenda maaso okuba nga ate apostinga nti ekiriwo mawulire mabi naye simanyi butya bwe ngenda kukwata mawulire gano mabi ate mbere nga ngatuusa ku ki ku baana bange ag'okuba nti taata waabwe ali mu mbeera mbi era nga abadde amaze ebbanga mu koma Zella yagenze maaso okuba nga ate atunyonyola nti taata w'abaana be abasatu ono omukulu amanyiddwa nga James abadde atawaanyizibwa obulwadde bwa Parkinson's obulwadde buno butera nnyo okubanga ate munange buleeta ebintu nga obunafunafu nyinza okugambako nti omuntu koyinza okulabira nti oba oli alina obulwadde buno omuntu abeera munafunafu omuntu aba talina kye bayita tulo omuntu abeera awo nno nga yerabiralabira aluzinga memory avaavaako wabula nga ate obulwadde buno abakugamba nti tebulina cure no nedda wabula nga ate n'ekibuleeta nakyo tekinaba kubanga kizuulibwa weewaawo obuluddewo ebbanga era nga obulwadde buno agamba nti bagenda obuzuula mu bbaawe ndowooza omwaka gwali gwa 2012 we yamanya nti baawe alina obulwadde buno bugenda bukula era bulina stages ziba 5 nga bwolaba kansa nti alina stages 4 era omuntu watuukaawo ku stage eyokusatu eyokuna omanya nti ebintu bikoze ki byononese batugamba nti obulwadde buno tebulina cure wabula nga omuntu okusobola okubeerawo asobola okuba nga munange amira eddagala oba empeke buli lunaku bwatyo n'agenda ne bamukeberanga ne bamutestinganga n'okuba nga ate bamukola ku ki ku surgery bugenda mu maaso okuba nga bukyankalanya buli obwongo kyenyinza okuba nga ate nkugamba omuntu atuuka nga ebintu si birungi n'akamu n'akatono ddala obulwadde buno mu kusookera ddala tebwali common naye nga gye tukoma tugenda mu maaso nga bw'obimanyi bwongera okuba nga ate bwerisa nkuuli mu ki mu bantu era nga Zella ye bw'ati ategeezezza nti kimulumye nnyo okuba nti munnange abantu bangi bwe bategeera nti baawe alina obulwadde buno bagenda mu maaso okuba nga bamukola ki bamwesamba jjukira nti omwami ono oluvannyuma lw'okwawukana naye baamala ne baddiŋŋana ng'avudde wa Big Eye era nga ne Big Eye yamuzaalamu ki yamuzaalamu wabula nga munnange baddiŋŋana mwaka gwa 2015 awo ne batandika okubeera bonna wabula agamba nti oluvannyuma lw'okukizuula nti baawe mulwadde ye yasalawo abeere nga ate abeerawo ku kido kye bangi baamuvaamu bangi baamukyawa ne bamulekulira naye yasigalawo ku kido kya mwami we era ng'asaaliddwa nnyo ng'agamba nti mukwano gwe akoze ki amuleseewo munnange yabadde agezaako okuba nga ate amuzaamu amaanyi
amanyi yabaddamu wabulanga mu nsonga ezimu kwegamba naye mu byonna yeebaza bwebaza ki Mukama Katonda era bw'atyo ne yeebaza abawagizi be abasazeewo okubanga bakkiriza okugabanako naye story eno gy'awandiise ku mwami we weewaawo mu poste ezimu zabadde akozesaaho omukyalo ono agenze maaso okubanga ate atutegeeza nti omwami yafiiridde Abu Dhabi mu ddwaliro erimu awo Abu Dhabi ettanga ly'amaanyi ddala okitegeera ate n'ategeeza nti munange yabadde musajja w'amaanyi ate ayagala famire ye Donzera agamba nti oluvannyuma lw'okukizuula nga mwami we ekirwadde kino kimufufugazza yamanya nti kaakati yeyeka asigaddewo okubanga ate abeerawo ku lw'abaana nga we nkutegeezezza nti ekirwadde kiri obwongo omuntu n'atuuka ekiseera nga yeerabiralabira omuntu n'anafuwa n'abeera nga takyayinza kwekolera bintu ebimu nga ye Donzera yakimanya nti alina okubaawo ennyo ku lw'abaana y'ensonga lwaki ye alayira nti ekikwatagana n'omwana we mwana ttu tokola ki toleeta sitore kaakati omukyalo ono agenze mu maaso okubanga ate ayongera okutuwa obubaka awo mpolampola n'atutegeeza nti Amabuggo ajja kubanga ate agasiima nnyo bwe ganaba nga gazze mu cash n'ateekawo ennamba awo n'atutegeeza nti eri mu mannya ga Zella kaakati kino kigenze mu maaso okubanga ate kitabula ba social media in-laws abamu awo mu comment section yes abamu balabiddwako nga bagamba nti ye munnange omwoyo gw'omugenzi gukole ki guwumule mirembe naye mwana waffe yagadde Amabuggo olw'akanamba ako kakoze ki kataddewo okitegeera bangi bagenze mu maaso okubanga ate ensonga eyo bagirabanga Namwandu akoze ki oba avudde ku mulamwa sikitegeera naye nga ye bw'atyo bwagezezaako okubanga ate akikola nti wadde ali mu trying moments teyerabidde kakashi kasigala nga kakulu nnyo nnyini ddala wabula nga bamu bagenze maaso okubanga ate bamutegeeza nti kaakati kyekiseera omanye nti okuze ofuuse Namwandu bakulekedde abaana ky'olina okukola kwe kulekeraawo okubanga ate okunamira mbu ensi otandika okubanga ate okuza n'okulabirira abaana bo so nga ate abalala bagenze mu maaso okumutegeezanga nti yandibanga ye yasazebba mbu naafa ku nkunama gy'akola ki gy'akunama ng'era bomanyi ba social media in-laws ebyabwe sinza kubanga ate mbimalayo wabulanga nkusunirako ako akatonotono ebimu ku ebyo ebigenda maaso okubanga ate byogerwa bannansi bamutegeezeza nti akunama nnyo yandibanga yaviiriddeko bba okukola ki okufa abamu ne bamukubiriza nti akimanye nti yakuze ebyokunama abeere nga atakola ki abisuula muguluka ngera okubanga ate nkulekera Donzera ng'agenda maaso okubanga ate munange akaabira omugenzi wamu n'abaana be nga bali mu nnaku ey'ekitalo ddala naye nga nnyongera okujjukiza nti DJ Farouk Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M7 7 2 5 2 4 7 3 plus M7 7 2 5 2 4 2 7 3 ye DJ Farouk ku bay ensamu tokkiriza bagenyi bokwebowa Brighton Jima food food de ba mara Jima food Bakugundi nokuve kulomba kamba banange Jima food Mama bakusimia kubiri nkubira nkoroja kubira letami he was going into a surgery okumuteka mugundi mubulago jimbutazengulu okay I am Kama Katonda Shishino. I can't even breathe. Calm down.
yesterday I knew something is wrong. I had diarrhea. I was not feeling good. Oh my God. Hamu Jima agenze mukwano. Jima afudde. Jima agenze munanga. I had people nga bagamba tulimba simanyi biki. Jima agenze. Jima bakedde ku machegulo bangambye tugenda mujja ku ventilator. Etumala okujja kumujja ku ventilator bamutekemu wano bamusale wano ekisakiro bamutekemu tube aberenga sizoko in the middle of surgery afunya attack nange nafa Jima afudde tamiya tabana nga genze nga teramulabye nako mukwano Dami atoka abana Jima afudde mbulumi. Abadde wano nga 24 yali ticket. Neho omutima gwagambye Jimutalagako bw'atyo. Wow. Ankuleke mukwano naye Jima afudde. Muliko senta injakala kukubira nalongo. Otulo twambuze ne basawo saa 12 mbadde nakatekawo omutwe bwenti kati nakatekawo omutwe kuva ku makya. Brittany! Brit! Mukwano jangu! Nange ngolabye mama, ngolabye n'omukwano gwa kitaawo. Ngolabye mama, jangu tule eno. Jangu twekume mukwano. Sirika Brittany nkusaba mama osirike bega idelana wange sina muntu wano kwa America sina gwenyina sina muntu wano banange samwe kume kubana ngenda gwedda lubana. We will be fine uncle. We will be fine uncle. Mune abana wange Brittany adagala nyo kitaawe banange. Everything's gonna be fine. Nkugana tumbuze ekiro tatuddawo nengamba Brittany, I'm really sad. I don't even think I can go. I don't even think I can. Yes, you can't go. Mu nyumba mulimu ebintu bingi era if I don't get out nobody's gonna care. That's also a plan, but at the same time my heart is behind. My plan is that they are traveling to Tuesday, mama. Next Tuesday to say. Next Tuesday to say and oh my God. Nkubira musoke mundeke bambi mara okubira abewaka musoke mundeke mara okubira mama esimu gatenyiga Brighton tata afudde munange Hashtag 8 for one time pack. Hashtag 8 for auto renewal to get a tuna. Mama Brittany. Mama is a minute and then is never not I knew. Oh, the kid I can't eat. But I didn't into a minute. Was the name of the Savannah and Tumula?
ate Jimmy yagamba agatagala pain ng'abeera akyogera I don't wanna go through pain. Olumbe lwajjamu malawo naye yadde ayagala kuwummula olumbe lumulumye. Olumbe lumulumye. Olumbe lujimu. Sagala taata mubikira engeri nga taata ye mulwadde nnyo kati nkubiraani mama takwata. Mama takwata. Babiri ali mama ali Masaka simanyi oba babiri egyali. Antu bano bazunga nnyo owulira nga oyagala nakubavuma nange ebintu bino siga bibaddewo tuli Kampala at least tulina ku family support kubanga ogamba nja kabira ewa gundi. Babiri Samuel koline mama. Jima afudde. Jima afudde mumpe. Oli luddawa naye lwaki mutambula obudde buno ate nga naye takwata ssimu. N'olya nga abantu b'e Kampala bakutama baba basaba ssente ne bafuuka nga essimu zaabwe bazirina. Naye bituuka eby'okubeera nti n'omukubira omuntu ofunye ekizibu osobola n'okuva ku ssimu nga tomufunye. Nagambye Brittany yesterday saawe tutudde. Neka Brittany kangende. Kasita buli muntu mbale mugamba kangende. Jima afudde bannange. Kasi ndi Namwandu bannange. Bannange tulisawo ogume mama. Ate simu tuweleze kusomero email. Kale n'owulira nga abantu b'e Uganda bakutama amazigano. Owulira nga bakutama. Sawa mekazo otukana otamanya nakumanya nti oba ono n'okama Katonda. Mpulira nga njaya na buyaya noba nigwe mankubira. Bani gwe mankubira. Naye nga Jimu aluddeko nnyo ku ventilator bannange. Abadde aluddeko. Obulwadde bwamugudde kiyiifuyiifu kale singa yajja maama. I know, Dio. I know, Mama. Yeah, bagamba munerimba kakati mukama nabali basasula. Hello. Hey, this is Onwell. You can leave a message. Manange simu zenkuba zonna teziriiko. Sigenda kutawaana abo bakubira. Buli gwe nkubira tali ku ssimu sigenda muddamu. Sigenda baddamu buli gwe nkubira nga tali ku ssimu sibaddamu. This is the time they should be there for me. Nobody's answering. I don't know what time is it. Sigenda baddamu. Zella. Roger Jimu afudde munnange. Omange Chibi mukwano nkubira Emma takwata. Naye mwamanyiiza okubeera nange naye bannange this is too much. Ntima kenze. Kitalo nnyo bannange. Kitalo nnyo mwana. Mbadde ngenda ku Tuesday nga maze ogula ticket and everything.
Satani alwanye olutalo naye Katonda bw'asazeewo. Alwanye Nnyo bantu. I think he's in a better place. Yena mpayo gundi. Pa bathroom robe. Obadde okyebase. Mpulizini kumba mukwano. It's a bit strong. Where? This one. Oh, be fine, doof. Right on that. Yeah, mama. Tawulira empewo ate okuva eggulo mpulira empewo nzibu ennyo neŋŋanda empewo enzita. Ofunye namba ya Angela. Thank you so much, guys. Meneze sirina muntu, sirina family, sirina kyenina era abanange basigaliddewo tebalina muntu. Tebalina ninze nnyinaabwe nze kitaabwe nga bwe babadde. Tataabwe abadde ajja wano next week yali ajja 24 n'asazaamu okujja. Yali ajja 24 n'alwala nga 17 n'agenda mu intensive care naye munnange tasobodde kuvaayo. Okay, dear, stop. Not now, please. Okuva gye emmere yannemye bannange nga sobola kulya. Empewo empitamu. Ndabye movie ku Netflix leero paka ku makya. Naye bannange kamberekereze baganda bange. Naye mutusabire.